balonzi be Nyendo Mukungwe royalty giwawa mwami medinze kona batuliriza boba oyingira parliament okuba ebirayiro bya mirundi ebiri okuba ekirayiro obuulize eri eggwanga era ne ssemateeka kubanga litteeka ekkulu erifuga eggwanga litteeka eri obwenkanya ekyokubiri obuulize eri parliament kubanga kifumu okolera ekifumu okolera kyekikulambika amateeka agakifuga n'olwekyo olina okugagondera era mu parliament kiwaliwo kyetwala kabe speaker si kyetwala n'olwekyo twaliwo kyetwala buli muntu kyakola aba alina okulaga eggwanga etteeka mwakikoledde n'olwekyo ebyo kwotandikira n'oba muwulize eri ekibiina kyo kubanga obuwulize obwo bwe bukufuula ekitundu osooka kubeera muwulize mu parliament eri eggwanga okay ekibiina kyekikugatta ku parliament kubanga president kyagulanyi yawandiise yayogedde namulabe ng'agamba Mpuuga weetonde lekulira ekyo genda kikola otya ekyo nakyo nakiwulidde olekulira ddi kubanga bwe kibanga kyamudde nkubuuza okkiriza mu kibiina era ng'okimanyi Kyagulanyi president wa NOP yagambye Mpuuga byokoze bakise malicious corruption and abuse of office allegations kati ekigambo allegations bwe tuva ku mpewo okinoonye tufune amanyi Oluganda ayo mbadde nsoma kikyo wano akivunulira abantu ekisooka tewali tteeka likuwaliriza kugondera kiragiro kitali mu mateeka ekiragiro kyonna ekitali mu mateeka tosobola kukiwuliriza ekiragiro ekitayise mu due process ebata due process singa ekiragiro kirondoola nti bwe twavudde wano ne tunoonya ne tutuuka wano ne tuddako kino egyo beta due process singa oteekawo ennono y'okukwata ebiragiro ebitalina migo olwaleero bajja kugoba Mpuuga enja bajja kuddako omulala bwe bava e Buddu bayinza okusibira eKyaggwe bava eKyaggwe ne bagenda e Busiro emukono bava e Busiro ne baggukira e Buluuli ndowooza tulina okutegeera nti ebiragiro ate tebifaanagana ekiragiro nga ekindeesezza ekyo oli mukamaawo okkiriza oba nedda ate mukama wange era muwa ekitiibwa agambye Mpuuga lekulira kati Medi obutabuza batuuliriza kyekyampisiza ekiwandiiko ekyo nti president naye awubwa n'omugezi awubwa kyobola abantu tegawulira buvumbe bw'abanga president yayisiza ekiwandiiko ekyo wakati mu bye yawulidde nti nawulidde era yakootinze nti nalabyeku exhibition mwami Nsereko ntwaddewo omwoleso ogwo nga gulimu ani yabadde omulamuzi waagwo, ani yabadde prosecutor, ani yabadde awaaba, ani yabadde omujulizi, ani yabadde munnamateeka. Tetusobola kubeera nga twagala kuzzaawo nkola egoberera amateeka mu ggwanga ali naffe tutambula ng'abamenyi b'amateeka. Omukulembeze w'ekibiina mutuufu okubeera concerned okufaayo ng'alabye ensonga naye okulaba ensonga nti nagirabye ku mutimbagano ku makya olweggo n'oyisa ekiwandiiko oyinza okulowoozesa abantu n'okubuuzisa abantu ebibuuzo ebikemmensa abantu emmeeme nti munnaffe ono anaaba atya ensonga ezize zaakulubalaza munnaffe ono talina budde bwefumiitiriza ku nsonga azikwata bw'atyo munnaffe teyeebuuza munnaffe aweebwa amagezi. Ndowooza president simunenya kufaayo kyemunenyako kwe kukwata ensonga nga bwe yazikutte ng'ate waliwo omwaganyi oguzikwata n'okuzimanya n'olambika eggwanga n'osasamaza banno nakwekemmensa banno mmeeme
nti oyinza okuba nga ensonga ezimu tomanyi nkwata yaazo. President alina obuyinza. Talina buyinza bumukkiriza kukwata nsonga nga bw'asanze. Yagambye president wumula. Medi, president alina obuyinza naye obuyinza bwe era butambulira mu mateeka. Obuyinza bwa president tubuwa ekitiibwa. President wange muwa ekitiibwa era simuyinaako mpala naye abuntu. Era nyina obuvunaanyizibwa nga deputy we ate nga mukulu we mu myaka okumuwabula ensonga z'aba takutte bulungi. Ekibuzo kiri nti president ali mu kifaananyi ekimukkiriza okuwuliriza n'okulambikibwa n'okuwabulwa, kubanga nayogedde ku buyinza obw'emirundi esatu obuva mu mmundu, mu muzindaalo ne mu ntebe. Entebe bwe tugibeeramu nange ngibaddemu ku mitendera egy'enjawulo eringa nga bwogi. Obwogi nga bwa kiso kisala sayidi ne sayidi okikwata n'obwegendereza. Obuyinza n'entebe situbikozesa nga kambe katalina kitiko okakwata, tubukwata n'obwegendereza. N'olwekyo president tujja mmuwa ekitiibwa era tumuwa ekitiibwa, naye akkirize ensonga ezimutomere nnyingi, kubanga kati president wa kibiina bw'anaafuka president w'eggwanga ensonga ne ziva Karamojja ne zizuka ku ssaawa 3 n'ekitundu n'osalawo, oba okyali awo endala ne zifubutuka e Buddu, oba okyali awo endala ne zifubutuka mu Akyoli, nga buli egwa ku mmeeza yo eno nsazeewo bwe nti eno ndagidde. Osobola okusuula eggwanga mu kabenje. Ensalawo y'ensonga ky'ekintu ekikulu, so si buyinza buli mu ntebe. Ate era president alina n'obuyinza obugamba nti ensonga eno ngijulizza, gundi n'egundi bagintunulireko bampa alipoota. N'obwo buyinza weebuli. Ekyoba weebuuza nti bw'amulimu okukozesa, ndowooza alina obudde obukozesa. Eddakiika ziri 10 muzibole ku essaawa 5 alina obuyinza president kyakuntu kimanyi president wa NOB agenda kuwanikira parliament nti oyo Mpuuga takyali kamisona waffe. Onokkiriza oba nedda? Kyagulanyi obuyinza abulina, ye president wa NOB agenda kuwandika ebbaluwa nti otakyali kamisona waffe. Nakakati engeri gye tugoberera amateeka, ekyo mu mateeka agatufuga nakyo takirina, ekyokusaalirwa takirina. Emitendera commissioner gy'aviiramu gyanjawulo ku bifo ebirala. Commissioner aba muwulize era agoberera amateeka, era embeera emujja mu parliament erambikiddwa mu mateeka agatufuga mu parliament. Ate era bw'omala okufuuka commissioner oba ofuuse commissioner alabirira ababaka bonna, so si abava e Buddu. N'olwekyo sirowooza nti ekyo kyalina mu mutwe gwe president Kyagulanyi. Yakiwandiikira, yakikolako ku Zaake n'awandiika ne ku Mpuuga. Kyagulanyi alina obuyinza muno, agenda kuwandiika era. Zaake yawandiika bbaluwa emulonda, tawandiikanga emugjayo. Kati agenda kuwandiika eya Mpuuga emugjayo. Kati anti nambise Medi, nambise abatuwuliriza tubalambike bulungi nti abaakola amateeka agafuga parliament ekyo tebakiwa mukulembeze wa kibiina yenna. N'olwekyo talina bwakigendamu, era ndowooza abaaba muwadde amagezi okuwandika ekiwandiiko kye yayisizza tebamusemberera, era bajja mugamba ne bamuwa amagezi anti kiera kijja tufaananya nga abatagoberera abateefumiitiriza nga tukola emirimu gino. Sirowooza nti anaakikola, era ndowooza nti ajja kutta ebigere agambe nti ensonga eno ndowooza tusobola ogikwata mu ngeri endala. Waliwo abagamba nti mmwe abaddipi abajja mu NOB muli bakagiko nattabula, ensonga mugitabulatabula, muli bangi, mulinga 6-7 mwajja, era mmwe mwava eri mu ssuubi. Lwaki temuva mu kibiina ky'omusajja Kyagulanyi ne mukola ekyammwe? Tuli bannattabula nga bwe twatabulaani. Mutabula nawe obiwulira nga bwe twatabulaani. Mutabula ekibiina ky'omusajja. Musajja ani? Kyagulanyi. Si ye bayita mmwe mwajja gyali n'abawa amasannyalaze. Medi ndowooza ezo mboozi za ku street. Za street? Ekisooka nze siina gye najja. Talina gye wava? Siina gye najja. Natuula ne basajja bakulu bannange ne tusalawo tutandike NOB.
ne tuggalawo enkolagana yaffe ne DP. Era nga bwe nagambye ku ntandikwa bwe twali tutandika NUP twava mu bibiina ebyenjawulo. Kati njagala oŋŋambe nti abaagala okusigala mu NUP bo baali ki? NUP yaliwo. Bwe mulimu omutala mwenna tewaliwo asobola kugamba nti mutala gwange abalala mbasengudde. Bwe mubanga mukayanidde ku mutala mutula wansi ne mumalawo enkayana ng'abantu abakulu. Ekyokubiri, ekyokubanga tuli bakulu mu myaka ne mu byobufuzi tesobola kyetondera ggwanga. Bw'obanga olina ekibiina ekitonga NUP eky'emyaka 2 ng'olinamu abantu abalabye buli kiya bya bufuzi obatwala nga ba mugaso. Bw'obatwala nga abakutiisa entebe ojja gitula mu matiitiiri. Buli bw'otunuulira banno n'obatya era okola ensobi oyinza okulowooza nti tutakkiriza nti walina okubeerawo embeera nga tulina atukulembera ekyo kyasobola kukkiriza kibeerewo. Ekyokugamba nti tugenda kubeerawo buli muntu nga alima munne asojja munne ekyo kyetugaana. Tulina okutegeera nti Medi banno bwe basalawo nti Medi tukulembere ku ssentebe w'ekyalo ky'Amasuuliita tekitegeeza nti banno bajooge. Bwe tukuwa obukulembeze tuvunaanyizibwa okukuwagira, tuvunaanyizibwa okukutaasa, tuvunaanyizibwa okukuwabula. Naye naawe oba olina obuvunaanyizibwa okutuwuliriza n'okukkiriza okuwabulibwa. Eyo kyekikufuula omukulembeze ow'enjawulo. Obukulembeze nze nga loopu bwe mbadde mu Paalamenti mbadde mwegendereza kubanga mmanyi obuzibu n'obwogi bw'okubukulembeze nga gw'olina obuvunaanyizibwa eri banno. Gw'osalawo ani shadow minisita, gw'osalawo ani anaakola ki. Obukulembeze oba bukwata n'obwegendereza ate n'okuwa banno omukisa n'obawuliriza n'okkiriza n'okuwabulibwa. Sasi. So bw'okulemberamu banno bakkiriza si temugenda kujja nti nange wendi nange muto waffe mu myaka, muto waffe ne mu byobufuzi.